oluyitaayita lukira olulira ku nkoligo. Kale nno eyalugudde yabanga aluggula anti seruggula bifulukwa agudde ekirimu omuntu oba oli eyo nga okyakuta mirende kwe ŋŋunda sooka ogiwummuze kubanga lunaku olwaleero nina engeri gye nfaananyeemuuko omulemeezi tagwa kubanga ye bwagwa aba awenjeza nnaka. Bulijjo baalwogera baalutuusa omukwano gw'ennyanja gukyalagana gwetisse. Kaakati kino kibafukidde eddindiira ng'essalambu ery'omu lumonde olunaku olwaleero mbatuusaako omusajja Nassajja ng'omugomo ogutta ensonzi n'obuyamba era njassa biggu ng'omusamiza akuba emiggo kubanga agenda kubasomesa enzijanjaba y'erinnyo. Oyinza okubeera eyo nga ggwe erinnyo lyakutawanyatawanya dda onoonya eddagala erisobola okujjanjaba erinnyo ne liwonera ddala nga nawe liba libadde ligenda vaamu nga ne we liba olina wa musawo ondaba kati olina wa musawo oyagala bagenda dikuulamu soko olindeko mugambe tolijjamu lindako pozingamu katono nnyo kati vidiyo eno soko ogiwe obudde ogiraba ogimaleyo we tunaamalira vidiyo eno omusawo ogenda kuba osiibula musiibule ti musawo ondabyeko naye weeraba nange nkulabyeko kubanga erinnyo ligenda kuba liwonerawo tojja nakuyoya kulijjamu. Ono gwe nkuleetedde nantalabika ng'ekimuli ky'endaggu. Omanyi munnange alaba ekirungi alabunkana naye ate era alaba ekirungi akyogerako tolya kya munno n'onyooma ate era okigabanako ne munno kubanga ekyalo ddiba lya mbogo terizinga omu. Kale nno munzikirize ntambule nga nsojjolimba ng'ensege erwadde lw'ekiika mutuukeko kubanga ayogera omu amaga ate mulowooza andi wala andi kumpi nga busungu andi kumpi nga busungu. Tutuuse era wano we tuli mu maka ag'omusajja mukulu ono ng'ejjembe. Kale mukulu njagala obambuulizeeko mu bigambo kimu bibiri bisatu tugende mu maaso. Agamba kimu Nabusiro Sengule ebiri yono waali nnyo agadanga yakibe mugamba mutye mukikwasaganya tusanga ngoma. Kale nno munnange n'omusawo akyasinza okujjanjaba amanyi essebo nga ne wobadde ogenda lijjamu oli wa musawo lindako katono apozingemu pozinga musoko gimaleyo omusawo soko omuleke ojja olabe ku lino kituufu. Kakati tutandika n'eddagala ly'erinnyo twagala likuluma lyalwala ekiwuka. Erinnya eryo sooka ogenda onfunire akati oba akaddo ke bayita omunyango oba kafumita bagenge. Abamu bakayita kafumita bagenge akakaba ak'amaggu. Kafumita bagenge oyo onfunireyo n'omunnyale ogubeera gukwata waggulu mufumbira awo. Bw'oba togufunye kale funira eryanda eryo likoone bulungi. Eryanda kiri oyogerako? Eryanda erifumba eryo lye bookya. Gano ge bookya gano obusaana emiyonza emisizi. Bw'omala oddifuna onfunireyooko n'ekisosonkole ky'eggi. Ekisosonkole ky'eggi okiteeke mu muliro oba ku bisiriiza kimementuke bulungi kifuuke ki evvu. Bwe kifuuka evvu onfunireyooko awo oleete kino ekinnyo kye bayita ekisula omunnyo guno omweru ekisula bino ekibulooka ekyo kiringa ettaka weewaawo munnange naagange lwakuba nti nno amannyo era mbadde lindako katono nange mbadde nzijaawo wennyini nti owange banagamba nti nno atengese bbuto ng'akawulu akasawo nti ko tekalina mukazi ate kali awo kasawo kagaba eddagala erifunyisa abantu abakazi naye era banaga ti tigwenga eriyo lyavaamu wakikola otya. Accident munaye nafuna accident emenyeka amagulu n'amannyo mwe gagendera nayange kennyini katono ndugulemu obulamu bambi naye lwakuba wazza bulamu wasimbayo kitooke nga naawe wolikaawonawo nange ndikaawonawo era nago gavaamu nsuubi gange tegavaamu gagano nga lino kale munaye omala ofuna eddagala eryenkugambye osobola okulikoona wamu obuwunga obwo ensaana eyo n'ogigatta wamu yonna n'oteeka wali erinnya eryo mu dakiika oba sekendi 3
eribadde likuluma ng'ogenda likuulamu ojja kuba otandisa okufuna kalembereza nga n'ennyama osika nkugambye liba teririvaamu lubeerera kiwuka kijja kuba kifudde era bannange kaliba kakyakalijjamu okujjako nga kabeera mu vidiyo eyo osobola okuddayo n'owuliriza bulungi n'ojjamu ekyokukola n'onoonya eddagala owuliriza bw'opoozinga bw'owandiika gwefune ebyo byonna byakugambye n'asomesa nga gwe musomesa munnange bino nabigunjukira omusingo agunjukira kigo era engeri gy'oli omusomesa yasomesa abasomesa ssebo maliriza ssebo tweyanziza waliwo abuziza nti enkozesaawo enkozesa kubanga kati kyamazima abantu baagala bamanyire ddala enkozesa kyenkugambye nti waliwo embadde mmaliriza mugambye osobola okuddayo ku vidiyo eyo n'owuliriza mpolampola buli kyenze nkoonako nkugambye funa kafumita bagenge omwogedde ofune ekisula ofune eryanda oba omunnyale eryanda tofuna lino ery'omulediyo banna eryanda erifumba emmere eryo lyebookya oba omunnyale naye omunnyale gusinga nnyo eryanda eryo kubanga eryo aba nsaano ddala lino ogenda kukoona kakati ebibadde ebika bisatu tugambye omunnyale ekisula kafumita bagenge n'ekisunku ky'eggi ekisosonkole ky'eggi kifuuka evvu seeka muyo ne kifuuka evvu lyakyo lyeritwagala kati bikoonekone wamu byonna obigatta ensaana eyo oteeka awali erinnyo toteekamu wadde mazzi toteekamu kyobula ebyo byotabula ebyo nedda obunga bwabyo kakati nno mu Buganda eddagala tebalyeyanza naye tukwebaza kusomesa tukwebaza kusomesa ate kafumita bagenge oyo njagala mubisi si mukalu muwulidde ndowooza mubisi olw'ensonga enensaano agenda gikoonakona kino ekibisi kikwata asobola kiteeka wali toteekawo buwunga kigenda kwekwata wamu osoboka kwona kwonna n'emirandira gyako emirandira n'ebikoola noteeka wali erinnya kale olabye eryo nno ddagala munnange toddeyo ne weetuulako ng'owekigalansi basala ebintu ng'atudde tayogera kizibu kye teweetunulire toddeyo munnange okutunula buzibuzi nga weekera okwenzikiza ebintu nga totadde mu nkola tubabuulidde amumanyi okwegayaalira bw'ateekwe kweraguza okwo si kweraguza eryo ddagala wejjanjaba na bikolo byaffe byennyininyini eby'obutonde kasooke tubaweeko eryo ate tunadda olulala n'eddala tunadda n'eddala omusawo akyaliwo era tugenda kumukyazanga wano ku Olulasange Online TV abasomesenga kati ekyo ekikolo tambuza vidiyo ebunamawanga kuba abantu balwadde amannyo bafa n'amannyo eyo nkugambye mbasanga bagajjamu neneewuunya okitegedde kale nubadange mutaase ensi muyambe eggwanga tambuza nnyo vidiyo eno eryo eddagala nantalabika kale nno abalungi mwebale kutulaba ate mwebale kutugoberera webale nnyo alayikinga commentinga asubscribinga naawe asheyalinga ne munno ku TikTok, Facebook, YouTube yonna mugende mu maaso n'okutambuza ate naffe mutuwa amaanyi katubagalize ekiseera ekirungi naye nga ndi ne basaava wano sijja kusiibula nga sibawadde kubabuuzaako omwomu ne bannaava nabo weebali n'abaana baffe bakiweeweesi weebali kanandike n'omukulu ono ali emabega mumuleegera nga mugamba nti ate oli ng'asoomya ensingo kiki ababuuzeeko kubanga omwana wabambejja tusanyuse okukulabako sebo mukulu ani ono ye gwe Bukenya wabula toyitibwa kubanga liryo weewaawo muzukulu wa Nsambe Buwanda musajja muzirangabi weewaawo tweyanziza gye tweyanzege yoyo mukulu Bukenya ate waliwo omukulu ono babuuzeeko abatugoberera abatulaba abatugoberera sebo amanya Kizito Ibrahimu era mbasanyukira okubanga mutugoberera ku Olulasange ye mwebale kulaba
era mwebale kubanga mugoberera weewaawo ensonga omusawo ndowooza mumulabye bulungi omusawo bamulabye eddagala otaawo likute eddagala erinyo terikutawaanya waliyo n'amalala amadagala tubeera naye naye ate eryo lyokasitoli tulitegedde muliwandiike ono ye mukulu Kizito omusajja yeddira mamba emamba weddira Kakoboza oba Namakaka ebeera Kakoboza sebo uli wa Kakoboza toli wa Namakaka gwe nedda siri wa Namakaka jajjaawo yani ye Gabunga sebo kati awo oli wa Namakaka olaba bwenkukute weddire mamba oli wa Namakaka Kakoboza jajjaawo abeera Nankere ono naava nava libuuza kubutulaba mujebaleko mbalamusiza mwenna abatulaba weewaawo tweyanziza nnyo Nalongo totuwulire linnya Ganda wedda ki Kobe muzzukulu wa Namwambe wa Ebuwama mu Mawokota omubala tomanyi mubala gw'abakobe omukazi lekeeyo leetambwa bampadde gumba lume okwo Kasozi mulwadde asinda ate ne saava wuuno saava buuza ku bantu olimukawaawo insinzira wano nalubule weddira ki Endira engo akabiro kasimba omubala gw'abengo gukuba gutya guvuga gutya toyina nnyo maloboozi gumuteeremu omubala omubala gugamba nti akala kengo namuzisa nabuto gwempita kale uno nava omulala uno tubagala nnyo mwebale kuwagira Ssengule Mukama abawe omukisa manya ganze Namuleme Justine neddira Mbogo sirika muzzukulu wa Kayire Emugulu omubala kyana kya Mbogo Senga ekikwatako wamba kadagada kagwa mwe mwagala obukulembeze bwa Uganda kadagado kagwa Emugulu Singo wabula akalonda kaali Kannamagembe mpozi Namagembe oyo yani omumanyiko ki siyo alina omukisa muzzukulu wa Kayiira naye ekirala yali mukyala wa Kabaka Kimera ekiseera yali akyali mulangira kyana kya Mbogo Senge mumuwulidde kakati ate waliwo naava wuuno ono nno musawo uzako kuba tulaba omusawo w'ekizungu sooli yasoose okubawo eddagala ly'amannyo onaakuba n'empiso alamusiza abalasangere muli mutya era mukulike okutuuka ku mwaka weewaawo amanya Dr. Harriet babikako mupere weddira ki akabiro Jerenge ku nguvu singa omuntu akubuza ku nguvu kyeki kale tuweemu omubala werikula liiso omwenge kale akabiro bakayita ku nguvu nga bwabagambye akanyonyi ako katono nnyo naye kalina enkola ey'okubuusa okugulu okumu kyobola bagamba nti abuusa kumu nga ku nguvu era oluusi tukayita entagwa lwoya bannange obudde buziba naye saagala aveewo nga bannaabasi babawadde bonna waliwo naava wuuyo Nalongo ibanange bannaava nga basuka okubeera bannalongo tuliwo Nalongo nze naava Nalongo Nalubega Helene otyo omubwati tubatumiddeko abalasange neddira Ngabiyo ennyunga oba ensamba engabi ensamba tukubira omubala gwayo
kitanda ogwa kakusuula byabasambaganye weewaawo tweyanziza ne tweyanzeege Nalongo waliwo ne naava omulala wuuno wano kamubaweere eddala kamubaweere eddala buuzako kuba tulaba abatulaba ku Lulasangeeye mwebale kubeera ku TV yaffe mwebale kusubscribinga kulikinga amanya Nabukeera Afua nediranga byensamba ebiwanda abasambaganyi bali wano bannange bayitirivu mpoza akabiro kamwe ki ejerengesa eri olimanyi kyeki kaddo omwana namugambe ejerengesa kyeki yaŋŋamba nti ebeera nsolo webale nnyo wamme okumanya ebintu ejerengesa yali amanyi ebeera nsolo uno saava omukulu mu bakulu tumusanze bannange tusanze okukulaba weewaawo batubulizeeko abagoberezi b'Olulasangeeye online TV batumiddeko nnyo weewaawo mwebale kuwuliriza nakulaba Lulasangeeye weewaawo n'obutabo bwa Ssengule mu buwagire bannange mazima zagumu kitundu weeziri kitundu mu giwagire ejja kusomesa nnyo abaana ye amanyi byafaayo yiyo zaava yeegulidde eddeeyi ye yiino gumu kitundu gwokka ng'ogiteeka mu ddiiro emyezi gyaffe egy'olulimi Oluganda yonna giri awo kituufu ne kwe gyava okugituuma amannya ago wekiri kale tweyanziza nnyo tweyanzeege esaava tobabulidde muziro akabiro effumbe galinya baka mbusiro weewaawo ebaka basengejja kakozaakoza tokozaakoza mu lw'effumbe mpozi luba luki oluwombo kale bannange kambasiibule mwebale okutugoberera Lulasangeeye online TV tukyabaweereza Ssaabasajja Kabaka awangaale.